byonna n'ebiwanika waggulu kati bano abaali wano bonna ne basigala nga baggwa obutebe nabwo ne buggweri kati ye ono Levulande yaabwe n'eyaffe eyalimu omufu yali ekyaliwo eddamu neeyitawo n'egenda bwe yakoma ate neesitula kano akaffe akalimu omufu ne kagenda ne kakuba eri ya Levulande yalimu abasabisa naye n'egiwanika n'egisuula eri ne basigala nga tewali ttenti nga kyangaala. Omusajja ono lumu nali nyumya sitole eno ne wavaayo omusajja yatuvuga naye emmotoka ambulance kuba ambulance eyo twali twagipangisa bupangisi tetwakozesa ya gondi ya kampani eya kampani yali erina gyegenda okuziika kati yemu yali efudde kaakati omusajja ono n'avaayo n'agamba nze kennyini nze navuga abantu nze nalaba ekyaliwo era omusajja oyo sikyamujjukira bulungi nnyo kyemanyibwa n'abaatulabye ajja kuvaayo ajja bagamba kaakati tendi bwe zaamala kwewanika Levulanda n'agamba yayogera ekigambo kino n'agamba kaakati mmwe temugeza ne mukulembera kubanga ekyabaddewo mwakirabye kubanga oyinza okusookayo omufu ono oyinza omusookayo kati abantu ne basigala ku ekyo nga bamanyi ekyo ye n'asigala nti yalina amaanyi gake ne bakulembera ttiimu yaabwe ne bano bakwaya ne bakulembera. Levulanda yali tanatuuka tugambe nti no entaana eri wali ku luggi wali yali tanatuukawo enjuki zaamutwala Emisinde. Enjuki zivaawo? Enjuki zino zeetoolola mu bbanga zajja buzi twali tumanyi nti ziyitawo zigenda enjuki ne zijja ne zikwata Levulanda zaamutwala Emisinde. Levulanda n'atuula mu ambulance enjuki ne zitwala Emisinde n'omufu tetwasobola muziika bulungi ffe kasawe twamala omuteekayo ebyuma tubitadde munda neffe biri ebintu engeri gye byajjamu embuyaga enjuki tebyalumba ffe byalumba bali bafamire noono yali asabisa ffe twali tetulina buzibu era twavaayo bulungi nnyo kuba twali tubabanjayo ka balansi ne tusigaza ekifaananyi kyabwe bino ebifaananyi batambuza mu lumbe bino bimanyi bibateeka mu gundi kaakati bwe twasigaza ekifaananyi ekyo olw'okuba ndi waaliwo okutataganya okwo njuki biki ne tugenda nakyo waayitawo ennaku nga 6 jjukira baali balinamu luno olwasomaasoma manye bano abantu abasomaasoma babeera mu gwalubiina ayogera ekigambo kimu Luganda ekyokubiri ayogera Luzungu omuwala we najja muzukulu we najja muwala muto najja bwe yajja ku ofiisi n'atugamba kakati mukadde atufuukidde ekizibu simanya atuloosa simanya biki twetaaga muziikulayo twetaaga muzaayo ekabaale ne baddamu olwo ne batuwa omulimu omulala ne batuwa miliyoni ezi kuziikula omufu kati obwongo we bwalinnyira neŋŋamba okuziikula kuno kulimu ssente batuwadde miliyoni 4 mu miliyoni 4 buli omu emitwalo agaaga 5 tuli bantu basatu sigadde ne zigenda mu ofiisi neŋŋamba awo wennyini kakati omukulu Lawrence njagala nkubuuze nti Kalipilo olunaku lwali tulina ebibuuzo bingi bye twagala okwebuuza waliwo ekintu abantu abasinga kye babuuza era kye baagala okumanya era kyogeddwa bangi nti omufu ono oba bamuziika awulira abawo ng'alaba era bwe kigenda mu maaso aba akiraba kituufu omufu bw'afa omanyi mu nsi tulinamu ekintu kale ffe nga ffe kyetwakula nga tumanyi ne kati kyetumanyi abantu abalala kye bamanyi naye nze kati ssaawa zino kye nayiga omuntu bw'afa tagenda mu ggulu agendawo tewali mufu afa n'agenda mu ggulu agendawo omufu bw'afa asigala ku nsi kyenkugamba njagala okiwulirize bulungi tebakugamba nga bapasita babalimba nti bw'ofa ogenda mu ggulu tewali mufu agenda mu ggulu waliyo ensi ey'oluvannyuma nti omuntu ofa wano omufu si agenda mu ggulu ebigambo ebyo tubiwulira mu Bayibuli mu kitabo ekitukuvu naye Bayibuli eyo singa yali nti n'ekitabo ekitukuvu buli nnaku tebandibadde nga bafulumya Bayibuli empya tewali mufu afa n'agenda mu ggulu kati ngenda kubuuza ekibuuzo nange kimu lwaki omufu bw'afa akuloosa olw'ensonga aba tateredde kati w'omutereeza ng'alyoka ayimuka ng'agenda kati kankubuulire kino lwaki batugamba nti bw'ogenda n'olima ku bijja by'abajjajjaabo ofuna emikisa ekyo era kyemmanyi kiba kisa kya Katonda olw'ensonga nti oba otereezezza abafu abo oba abajjajjaabo
wakuweera omukisa Katonda yagenda otutonda n'agamba nti no bw'ofanga gwalina okugabiranga abantu emikisa. Kalipilo okkiriza mu Katonda gy'ali osaba wali ogezeko mu kyaki? Sisaba. Lwaki? Sisaba kubanga kati kyaki zaafuuka bizinensi nze manyi Katonda gy'ali. Lwaki tokikkiriza mbu omuntu wafa tagenda mu ggulu? Nze kintu kyenkugamba nkoledde kati ngenda ku ebintu ng'ebi bisatu. Ebintu bisatu. Ekisookera ddala okimanyi nti no batugambanga nti n'abafu bwe bafa abasezi babalya. Ekyo kituufu. Ekyo kye kisooka. Okimanyi nti nze ku bafu bano nakamala emyaka kati ngenda kuweza emyaka 11 naye nga nziikula abafu naye nga abafu mbasangayo. Kati babalyako ki? Awo wenyini tujja. Kaakati obadde okyagamba baba wa miliyoni 4. Njagala kuddamu kino. Nyina ensonga lwaki nkugamba ngenda kuwa ebintu bisatu. Ekyokubiri, omufu bw'afa tagenda mu ggulu, omufu bw'afa asigala ku nsi. Lwaki? Nti emizimu gino gisigala gibonyaabonya abantu abali ku nsi. Omuntu bw'afa nga takigendedde kwegamba nti no bamusse busi nti oba bamuloze oba bakoze eki, omuzimu gusigala ku nsi kuno nga guwolereza. Lwaki tayambuse lumu nti no Katonda ku lunaku olwo Katonda yasalawo nti najja kufa accident, Katonda yasalawo nti najja kufa amasasi oba ajja kufa ki? Lwaki tayambuka nti no Katonda yamuyise? Lwaki asigala ku nsi ng'akyayagala kuwolereza? Ekitegeeza nti n'omufu ono asigalawa. Nze akugamba bino ebigambo saagala kukwekereza, nze abafu njogera nabo. Otya? Eyo tujja tutuukayo naye nze abafu njogera nabo. Sigenda kola omulimu gw'omuntu nga sisoose kwogera n'omufu. Ate oyinza obutakikkiriza naye nga ate olina okikkiriza. Nze njogera n'abafu. Awo wennyini tuwulidde bingi. Kalipilo omusenzi baba wa miliyoni 4. Kati batuwa miliyoni 4 nga baddamu ne wajjawo omulimu omulala gwa kuziikula omufu yali saidize ye mukono. Eyo oba bagiyita batya eno yali yakasirye gwanga saidize eyo yali ayinayo gundi eyo faamu. Kati yewe tugenda nti tuziikula omufu oyo nga tumutwala Busia ne tukola ensobi. Oli yewe yatulaga jjukiramu omufu ono baba bamuziikula. Oli yamuziika talina kola ki? Talina kubaawo. Kati yo oli yatulaga bulazi nti yoyo nga tetumanyi nti ni weewo. Kati ffe ne tutandika kuziikula omufu n'atubula. Kati ffe gye twakola ne tulimba ne tutuyoolawo ettaka ne tulitwala ne tugenda ne tumuziika Busia. Bwe twagenda otwalayo ettaka omufu n'addamu n'aloosa. Bano ba famire nti oyo abalimbye babalimbye nkyaliyo. Okitegeera omufu oli ng'addamu ng'atuloosa. Kati bw'addamu n'atuloosa yaloosa bali ba famire kati ne bakomawo nti omufu atuloosa nti akyaliyo. Jjukira abafu bano be baziika balinamu ku ddagala be bakyasinza okubeera nga baloosa nnyo abafu, be bakyasinza okuloosa nnyo abantu. Kati ate ne tuddayo gwokubiri ne tumuziikula. Bwe twamala omuziikula ate awo ku olwo baatuwa miliyoni ezi zaali 5. Baatuwa miliyoni 5 naye nga sente ezo zigenda mu kampuni tizigenda mu nsawo yaffe. Kati awe twatandikira ffe abaaliwo abagezi ku kampuni awo ababiri ne tugamba katukube ebipapula tugende nga tubizunza kololo wa tugende nga tubitima nti ffe tusengula ki abafu nga tumanyi biri mu ssente. Ne tutandika ne tutimba ebipapula byaffe ne tufunayo omufu omu saidiz w'okuziikula naye nga bino tebyali mu kampani byali byaffe. Kampuni nga nkyaliyo naye kati nga ndandise ofuna ssente nga sikyayagala kuwuliriza ebyabwe. Simanyi nti tugende tuziike 7,000 ate nga nafunye 5 ate 7,000 nginoonyako ki? Kasente ndandise ofuna nguza obuntu bwange bwa mu nnyumba mpola mpola n'akasimu kange nkafunye. Kati awo nga tutandika awe tutyo mpola mpola we twamala okufuna guno omulimu ogw'okuziikula saidize eno Mawokota. Ogwammwe? Ogwo gwaffe bantu babiri. Kati ogwo mulimu ate twagulamu ze gyali miliyoni ezi 3, miliyoni 3 ne batuwa miliyoni zaali 2,700,000. Kati miliyoni 2,700,000 ate nga tulina okugulako ne keesi. Kati keesi eyo twagigula emitwalo gyali 47 awo 47 kubanga yali atukolera keesi mu kampani ye twamuliiramu yatuwanga abasuubuzi nga twagala fisaako nga tulina okupangisako motoka tetulina kozesa ambulance ya kampuni tebalina tutegeera. Tulina okupangisa motoka endala eno wali eri ku katimba awo Mulago. Eki
anti nga tupangisa ambulance zawa ne zibeeraawo waliwo ezibeeraawo just nga siza funeral service just zibeeraawo emergency ambulance zibeeraawo kati nga tupangisa eyo ngetutwalako emitwalo 4 ne tugenda ne tuziikula ne tufuna mtu asigazaako ndowooza miliyoni ng'emu n'emitwalo nga 10 naawo nga tuli bantu basatu awe natandikira kwewagula kampani akasente katandise okuyingira neŋŋamba kati wano omugezi nange nyina okukola ebyange kati we natandikira awo neŋŋamba kati okuziikula kuno nenjiga Denesi nanjigiriza okuzimba ebijja kati ebijja ebyo ne tutandika awe tutyo wajja omulimu gw'ebijja nga ngenda nga nzimba nga nkola ntya bwenti kati we nayingira awe ndi neŋŋamba kati saawa zino omugezi kola kampani yo yakuziikula nenjikola nga tuli bantu abo n'omuwala omwalo oyo nga bamuyita Irida n'omwala naye aziikula mulina nejjo yesterday twabadde mu kukola ndabye kuwano n'omulenzi muto naye tebadde naye moroka etogiraba ndi neddugala twabadde saidi ze yegomba gye twabadde kati oyo omuwala gwe natandika naye mwala muto ali mu myaka nga 14 we twatandika era omulaba enkola ye yakisajja talina kintu kyatatya nga tanaweza na myaka 2 nga tanaweza ne myaka 2 emyaka egyo gigenza okuwera nga tuli ffenna nga tutandika okukola bantu abo bantu babiri n'ekintu ekyasinga okumuyamba ye nga ye okubeerawo mu bulamu bwe kwe kubanga awuliriza nnyo ebintu byemugamba nze nakafiirwa abakozi 6 nga bafa accident abafu bano batta tomala gatambala ekijja ky'omuntu olina okubanga omanyi nti niwesibeezi ffe tugudde ku accident mmotoka zonna ziweddewo balina emmotoka 7 zonna ziweddewo abaana bafa ogenda kwesanga okyali awo omwana n'agenda eyo n'omugamba nti no naaba ku ddagala ng'omaliriza wano ye amala naaba engalo n'anaaba ebigere tanaabye eddagala n'atambula n'ebisiira ne byajje wali n'agenda omufu ono talina kuddamu kulaba ku njuba ate gwe oli awo ogenze okukola oba mbasindise mugenze kutandika okuzanya buzanyira okuba mulabye buwangawanga bugumba olumu babeeranga awo nga kwegamba nga nfunye abakozi bangi abantu nga bajja ku ofiisi oli najja ne balamuzo nindamuzo omulimu kumbe nga waliyo abantu ababayitiddemu ne bagamba nti mukama wangu abataliiwo njagalayo akagoye k'omufu oba njagalayo omufuniyo akawanga oba akagumba k'omufu n'agenda n'akwata eggumba ly'omufu n'alitwala n'aliguza omusawo n'okuba afunye essente n'agenda n'afiira mu bintu. Obeera n'amagumba gano ku ofiisi yo? Oli ajja ku ofiisi ng'ayagala tuwa omulimu n'agamba kaakati bw'amala tuwa omulimu ndeni ne wabaawo oli ajja ku ofiisi awo nga missoni ye yagamba nti bano baziikula abafu singa mutuma ekintu bwe kitajja kinfunira naye nga mukama we talina kimanya kati nze olumu mba mbeera bize nga nimbyange birala nga nsindika abaana nga bagenda bakola ogenda kulaba oli mba muntu akagumba nga alikuba ensawo yajja n'afuna mwezi ze kati obuzibu obwo baafunira awo naye ate ono omwana ye kye nali mwagazaako kyali kintu kimu ye kuva dda we twatandika kampuni eno nagitandika naye buli kimu akimanyi yatuuka akaseera kale n'ayingira mu byamasannyalaze n'asooka n'abula n'addamu n'akomawo ne tutandika bwe tutyo mpolampola tugenda ne tuziikula omufu n'ayogera omufu n'amulinnya ku mutwe mutuuke kwegamba bintu bingi bye musangayo byesobola kunnyonnyola kino ne kino kubanga mulimu omufu gwe twagenda ntumuziikula ne tusanga nga taliiyo n'atugamba mukomewo ku ssaawa 6 gwa kiro ne tukomawo ku 6 ne tumusanga yenna atuuyanye yali bamutu temulimisa eyo bantu beyeekagadde sooka olindeko awo wennyini story enjagadde okay nenga nyongera okuba nga nkutegeeza ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 26 tugenda kubeera Kavuma nga tuli mu show ya KBS TV gye bayita KBS TV Vulubana ennaku z'omwezi nga 26 tugenda kuba tuyingira omutwalo gumu gwokka abantu b'ewakiso n'abagenda mwe mwalidde empaka olw'ensonga nti mwe mugenda okuba nga mwaniriza abagenyi abagenda kubeera mu kivulu kya KBS TV Vulubana so muganda wange tuve ku ntono tuva wano tugenda okuziikula omufuku lw'emubende nga ogenda kituuka kyegeegwa oba kyegeegwa nga tugenda tuziikula abafu abo nga twali bantu abo nze oyo muwala wange nali nyinawo n'omulenzi omulala oyo ye yafa mukama katonda amuwumuza emirembe era naye ng'afa bino bintu by'abafu yafa twagwa mu accident n'afa naye nali mwagala nnyo yali ampuliriza nnyo. Mwatandika naye? Tetwatandika naye
naye yali muntu wa mazima. Naye obuzibu buva wano mu butanaaba ddagala. Kama Katonda muwummuze. Tugenda ne tuziikula omufu oyo ne tusima ne wabaawo omusajja yali ku kyalo okwo yali mutamiivu. N'atugamba omufu gwe mugenda omuziikula mumumanyi bulungi kufe ne tugamba tetumanyi nga tumanyi mutamiivu nga tumanyi bulijjo tubadde tubikola. N'atugamba kakati oyo yali musawo Muganda naye mumekinga essuwa nti bye mukola mulina okumanya nti yali musawo Muganda n'enfuwa ye yali tetegerekeka kumbe baali bamutta byali bintu bya ttaka kati ate bwe bamutta baali bamulimisa ekagadi ne tusima ne tusanga taliiyo omufu n'alinnya ku mutwe. Zaali ssaawa zaalinga 3 awo. Twatandika ssaawa nga 2 awo 2-3 twali tulina empapula zonna nga tukkirizibwa. Twamusima ne tusanga taliiyo n'alinnya ku mutwe gw'oyo omuwala. Bwe yamulinnyako ku mutwe n'ayogera nga bw'ogamba nti no omuntu alina emmando ezimulinnye ku mutwe naye nga byayogera mulina obbiwuliriza nnyo kubanga nange kennyini ebintu ebyo byali bindinnyeeko n'enduma omuddo ng'embuzi. Tugenda tutuukawo ebigambo byenjogera nga babiwulira kakati omuwala oyo byamulinya n'ayogera ebyovu ne bimuva mu kamwa. N'ayogera n'agamba mujja kudda ku ssaawa 6 naye ng'eddoboozi nga likyuse mujja kudda ku ssaawa 6 mujja kunsangamu. Mugenda mukyusa kifo nga tulina omujjaawo tumuzze ewaabwe kuba gye baali bamuziika si waabwe. Ate olwo enkaayana zaaliwo zaali za ttaka nga tulina omukyusa nga tulina okola ate okuddamu omuvuga mayiro nga 6 kumutwala kumukyusa. Kati omuwala bwe byamulinnya ku mutwe naffe gye twakola ne tuddamu ne tukola ki ne tubikako. Zaawera ssaawa nga 6 kitundu nga zigenda kuwera 7 awo 6 dakika nga 4 awo ne tuddayo. Twaddayo oyo omulenzi yennyini eyabikulako ku bbaati n'asanga kituufu ng'omufu gy'ali. Olaba ebiseera ebimu muganda wange tunyumya bino ebintu abantu bo balowooza nti ne bakatemba ng'avaamu n'omubiri gwonna ne gugenda nga taliimu. Bwe bakugamba nti nekagadi eyo nti omuntu ateeka buteesa ebintu by'ennyaanya byetunda byokojja buzi n'oteekawo ssente n'ogenda tokigaananga. Nze ebiseera ebimu nali sikiriza nti ddogo gye liri kuba nze tewali muntu yali andozeeko naye nze nakalaba abantu bangi abalogeddwa nosanga alina eddogo kituufu kiri nti kabaamuloga. Kati bino ebintu ebiseera ebimu bwe mba mbinyumya kuba nze mbiruddemu fiiriddwa abantu bangi ne maama wange kennyini yatuuka n'anfaako ku lwa bino ebintu byendimu naye nga tesiina engeri gye nsobola bivaamu kyensobola kudda mabega. Simanyi kiki ekyantuma okola guno mulimu gwenkola naye nga ate ngufunyeemu ate engeri gye ngufunyeemu sisobola gulekera awo. Ate n'ekirala n'ebizibu bingi byenzize nga nfunamu kati sisobola kugamba nti no kati byenfunyeemu ebizibu byenfunyeemu ndekera awo kubanga nfiiriddwa abantu bangi nga sigamba nti nze abasse. Era bulijjo abantu nkibagamba nze siri musezi siri mulogo siri ki naye ng'ate abantu abazze nga bafa ku lwange naye ng'osooka bagamba kiki kyolumba kiki kyoyingiramu oli mugumu nti nekituufu kiri nti oyagala mulimu nti njagala nze mutima gwange naguma dda nonga jangu okole naye atuuka kaseera n'atandika okubivaako n'atandika okudda mu birala nga tasobola kugoberera amateeka n'obukwakulizo ebiri ku ogwo mulimu. Si nti buli omu yenna akwata ku mufu kumusengula. Naawe kennyini oli abasobola okugamba omufu uli yavunda ddali oyo wansi amaze emyezi just 2 ne bagamba genda omugye naye nga tosobola tomanyi mulombolombo ki b'olina okuyitamu. Omuwala bwe twamalirizaawo nga muvudde ku mutwe ne tugenda ne tusanga omufu gy'ali ne tumugjayo ne tumukwata ne tumuteeka wali mabbali ne tumusiimula entuuyo ne tumugjamu ago amasuuka ge yalimu. Omubiri gwe gwali gukyaliwo nga musiiwufu emba zino zonna nga ziguddeyo nga maaso nga gaagwayo ne tumukwata ne tumuteeka wali mabbali ne tumuzinga bulungi nnyo
ndumuteeka mu keesi ne tuddamu eri entaana ne tugibika ne tumuvuga naye mu kumuvuga twatuuka mu kkubo ne tusooka ne twebakamu kuba twali tetusobola kutuukayo obudde bw'ekiro zaali mayiro nga 6 kumpi nnyo naye nga jjukiramu ovuga otya kusinziira ku kiri kye walabye kubanga ku bbanga lye namala nga nziikula abo abafu gwe mulimu gwe nalabira ddala nti no gwali mugumu nnyo ku nze omufu kusanga nga taliiyo ate nagamba nti nduddamu okomewo omusangeyo singa nali ndi muntu wakusuula omulimu ate nga sente maze ozirya nali nsobola obivaako ate nga mumaze okubikula ebbaata ate ne musanga omuvu nga gyali nogamba ate bino biki bino nengamba sirina kyakola ne tumuvuga katono ne tutuuka mu kkubo ne twebakako katono twamala kwebaka ne tuddamu ne tuzuuka ne tuvugako katono mayiro nga 2 bwagenda okujja ku makya sawa 11 ne tutuukayo we tulina omuziika ng'eri waaliyo abali basima nga bamaze osima entaana yonna ng'eri awo nga bagitegese bulungi ne tuddamu ne tumuziika ne tuvaayo so bwe twavaayo tuddamu ne tufuna omufu omulala ne tugamba ne tuziikula omulenzi we yafiira awo ku accident eyo ku accident mwenna accident fenna kwolwo lwennyini nga tumaze oziikula oyo omufu omulala naye nze sirina kintu kyonna kye naba jasa ekintu kyansala wano ne wano ku vivi wano omu n'amenyeko embirizi oyo omulala ye n'afa yafiira emulago saawo nensooka nempumulamu kumala myezi nga3 nga sikola emirimu jjajjanga kubanga awo kati natandika okufuukira ddala nti engero gye nakoleranga ono naye ng'alina connection n'abalala bwe batyo bagenda nga bakola connection yawe we nagwira ku mukwano gwange omu bamuyita metanikira bongo oba omumanyi muwulira oyo we namufuna kwe kundeeta ku SB4 media saa emirimu ate negijjanga gyeyongera abakozi ne bajjanga beeyongera ate bali beeyongera nange nyini nti okuwandiisa omukozi muganda wange emboozi eno ensonga lwaki nti tuginyumya sigamba nti twagala kubanga twembalansinga omuntu yena but tuleeta bino ebintu musobole okuba nga mumanya ebintu ebiri mu ggwanga Uganda wamu n'egyo emirimu gyemwe gye munyooma nti abantu abasinga bagifunyemu wadde girimu eby'ennaku bingi era eno emboozi ekwasa ennaku wamu n'abo ekwatako naye njagala okuba nga nkutegeeza nti bino ebintu byokka era ogenda kubisanga ku mikutu gyokka egyo egisaanira okuba nga gibikuleetera nkyalina omukulu Kalipilo the man tugenda maaso okuba nga tuwayabayamu mpola ndi ne Lawrence ku kamera omukulu kirabira omukulu nga tweyongerayo tuwulidde bingi nti Kalipilo musezi Kalipilo oli musezi oba wali ofunyeeko omukisa ogulaba ku musezi kuba waliwo kavidiyo akatunda ennyo nga tukulaba mweguba n'omusezi sigumu oba ebiri abasezi nkwatira ddala abasezi siri musezi naye bombakwata lwaki bampita devil hunter goli musezi toli musezi siri musezi siri mulogo tugenda tuka ku mwezi y'obusezi ye wali ofunyeko omukisa omuntu noziika omufu ne bamukubbako tikibangawo jasi lwaliwo lumu yali ngenze okuziika omufu wa covid nga sinaba muziika awe bamunzijjako naye engero gye bamunzijjako teyali musezi ndowooza baali balina bye baagala kukolawo emikolo gye baagala kola kubanga twasangawo obusaka ne tusangawo obusaka obulina emitwe ebiri bulingawo abalongo wansi w'omulamula n'omufu oyo yennyini twaddamu ne tumufuna kubanga bali bantuteko ku poliisi bantwala ku poliisi era ng'omufu wawe nga bamwagala bakubira ne bagamba batuta omufu waffe nontwala ku poliisi ne mbagamba naye mumpemuko ku bbanga ttono nnyo mu nnaku nga 3 noonyereze nga temunaba kunsiba kubanga nze omufu sirina kye ngenda omukozesa biseera bya covid olw'omunoonya otya omufuna muganda wange nze bwe nayingira mu bino ebintu nyingira mu mizimu ndi mu kutankula emizimu egy'abaafa okutankula emizimu gy'abaafa naawe kennyini oteekwa kuba ng'ofuuse muzimu lwaki mba njogera n'abafu nange kennyini maama wange nga yakyali mulamu alina ebintu byeyanzikirizanga okukolanga kyova olaba lwaki sirina kugenda nnyo mu kyaki naye nga tikiŋŋaana
sobola ogendayo tewali tabu kubanga nange kenyini natuuka kaseera nga nyina okukkiriza mbyabuwangwa kyengenda okola enkya kyenyina okuloota leero obuwangwa buno bwobukkirizaamu nnyo bajjajjaabo batandika okuwa ebirooto kwekyo kintu kyolina okulabako enkya nakiki kyogenda okufuna enkya nange kyenayingiramu bwokeranga ku makya n'olaba Kalipilo nga yeesibye kano kagoye tolowooza nti no gaba maswaga nawo tugenda tutuukawo kati ekyo ekibuuzo kyobadde ogezaako kumbuuza omanya otya nti nogenda mufuna kana akagoye mba ngenda keesibako mba nyina okumanya kiki kyengenda okulumba lwaki oyambala nnyo ebyeru bino lwaki nyambala nnyo ebyeru ndi mutukuvu edasebo ebiseera ebimu kati ngenda kugamba kino lwaki abantu twambala nnyo ebyeru nti abamu ffe twali tukkiriza nti nabambala ebyeru be batukuvu lwaki bano abalevulanda bambala nnyo ebyeru kati awo ogenda okuntwaliriza ekikulu kano kosiba ku mutwe akagoye kano keneesiba ku mutwe omukyala yakampa mukyala mukadde yakampa nga mutabani wange ayidde omukono oba vidiyo ewagirabako kalaba nga ayidde omukono atya mutabani wange twagenda okuzikula omufu n'amwokya omukono mutabani wange omuto bamumpa nga wa myezi 2 maama we simanyi wagye yagenda kuva ku myezi 2 saawa zino kati awezize emyaka 4 olwekyo kimwokyesa omukono twagenda okuziikula omufu oyo ekapa nejja neggwawo nyininyini ku ntaana bwe yaggwawo ku ntaana embwa ne zitandika okubogola gye tutamanyi wa gye zaava mu nnyumba mwalimu omukadde omwana ejjukira nali ntambula naye buli we ngenda okola nga siina mukazi waka nga siina mukozi waka ali mu bbanga ky'obukulu nga yalimu ng'agenda kuweza nga omwaka nga ali myezi nga 9 awo yagenda okuwaza omwaka ng'omukono ogwo ndowooza nga gukyali mulwadde so awo yajjira omukono awo neŋŋamba mukadde nyambaako mutabani wange ono omuntere mu nnyumba yajjira yeebaka katumaliriza okukola kati omwana yali yeebase ekitabangawo omwana we yali yeebase omwana n'azuukuka mukadde yali afumbye obuugi omwana n'azuukuka n'atambula mu nzikiza n'adda eno awali obuugi n'akwata omukono n'aguteeka mu buugi nga we nagambye nti n'abafu bano batuuka akaseera ne batulinya ku mutwe n'ajja n'alinyako ku mulenzi omu bali bamuyita Isaac namuga kati mbalazeeko omuntu eyo yawasindise wano okujja wano okukolera wano okundeekaanira mumugamba asooka ajja amalize emikolo gye namugamba okukola nga tetumanyi mikolo ki gye yamugamba netwagamba taatulazeeko kigenda okuwulya omwana mu nnyumba akaaba genda okulaba omwana omukono guyidde tosobola kudda kukola ng'olina omwana akaaba wali omukono nga guyidde olina okusooka okujjanjaba ono omulamu oli ojja kudda okole netugenda netukola ki netujjanjabisa omwana netumutwala kakiriniki akali okumpi netukubira oyo yali atuwadde omulimu netumunyonyolamu nga bwe byali n'agamba kale musooke muddeyo nja kuddamu mbakubire ne wayitawo ebbanga lya wiiki nga 2 kumbe yali alina emikolo gy'alina okola gye bamugamba okola ye gye yatukweka abantu abamu lwaki mba nfiirwa abakozi lwaki mba nfiirwa abantu bange omuntu agenda okusindika ku mulimu ogwo nga tomanyi nkayana ki gye balina mu famire nga tomanyi nsonga lwaki baziikula oyo mufu bw'okibabuuza tebasobola kikuddamu bo bagamba kimu nti mujje omutwale wali kumbe ye aba ayagala kuzimbawo amayumba ate ng'omufu oyo baba bamuziikako n'eddagala oba baba bamukola ki nga tosobola kumanya kati biva ku bali ba famire ne byambala gwe yabirumbye kati ate gwe olabika obanga yalumbye omuzimu kugutankuula kuguzuukusa ate wali gubadde gubatwaliriza mpola mpola kati ye yagenda n'akola emikolo gye omwana wange n'akola ki nemujanjaba mpola mpola era n'atuuka akaseera n'awona yamala ebbanga lya myezi nga 7 ninga omukono tiguwona kati awo wenyini nyini nange kenyini nga banaye bino ebintu nange nyini ngenda kola ki ngenda bifiiramu awo nenfuna omukyala yanyambako yali saidizeeyo Entebbe Road kwe kumukubira essimu waliwo omulenzi kale yali mukwano gwange namugamba mwana tabani wange ayidde omukono naye omukono guno gukoze gutya ndabye ntya nti nokugujjanjaba kuba ndaba buli ddagala lyonna lyenteekako bamusibako kagundi naye aganye okuwona n'agamba kankubireko ono omukyala tulaba ayinza okufunira eddagala lyasobola okussaawo n'amukubira kwe kumukubira we yamala omukubira n'angamba kati kankuwa ennamba ye akuwa endagiriro ogendeyo
kati we nagenda osanga Wakalicha nga mu Tanzania ne munyonyola nga omwana ono yajja omukono webiti ne munyonyola mu kale story nga bwe ziri kwe kuŋŋamba n'aŋŋamba mwana wange nkubuulire emirimu gy'olimu egyo si myangu girimu okufiirwa girimu okufa girimu nga sinaba mugamba nti nunfiirwa abantu nga mulimu okufiirwa naawe kennyini obulamu bwo bujja kukola ki bujja ddugenderamu n'ojja kujja wano tukusandagayo kaddagala akasobola okukuumakuumako kati awo nyine we twatandikira kwe kuŋŋamba nakinaŋŋamba kakati saawa zino ngenda kumala weeks 2 nga siriiwo naye soko gira ogenda okozesaako eryo omwana omuteekeko ku mukono ajja kukola ki ajja kgenda ng'atereera mpola omuteeremu n'omubisi gw'enjuki etyo mpola naye nimbimunyonyolamuko kwe kumpa akagoye kano nga wayiseewo ebbanga nno yakanguza buguzi kamalawo $1.5 koolaba akagoye kano koolaba $1.5 kati ko kakola mulimu ki kana akagoye ke kalimu amaanyi gonna galaba nti no waliwo eddagala ke kalimu akagoye ke kalimu amaanyi gensobola okukwatisa omusezi ke kalimu amaanyi gensobola okukwata omufu nga talina kyankoze ke kana akagoye olenge obadde okyangamba oli omusezi gwe bakubbako okutandika okumunoonya kakati omufu oyo yali mufu wa covid okumunzijjako twagenda omuziika jjukira emmotoka zaali tezikkirizibwa okola ki okutambula naye ng'ate nga nyina nze work permit gye nali nyina nga nyina kasitiika kanka work permit ke nali nina ate nga nzikirizibwa okutambula ate nga nyina ebisaanizo byaki ebya covid nga nyina ovulo zange nyina buli kimu gloves kati we tutuuka eyo ku kyalo gye twali tulina omutwalo muziika twamujja mu tenti kati bwe twamutwala eyo muziika ne tukwata omufu oyo ne tumutwala mu nnyumba ng'enkeera tulina okukola ki ku muziika naye akayumba ke twamutwalamu ng'abantu tebakayingiramu kubajjukiramu covid omufu wa covid ye baamusuzanga n'eri wansi mu lusuku kati ffe ne batugamba tumusuzaawo kati twamusuzaawo twagenda okukya ku makya ng'omufu nga taliiwo ne tunoonya omufu ne tugamba waayo oba bamuteresa oba bamututa omuntu waabwe ne bamuziika nga tebaagala muziika bino ebyamangumangu nti oba dakiika 2 oba 3 tunoonya omufu n'abula kwe kukubira kiraya ndi ne tumugamba waayi omufu mwaze ekiro nga twebase ne mumutwala nti ate fe abali e Kampala fe omufu tugenda mujjayo tutya bakiraya ndi bali beene naggulu fe omufu tugenda mutwala tutya ko ffe ne tugamba waayi omufu atubuzeeko kumbe we twali tuli yali muganda wa kyamaani ow'oku kitundu ng'ate kyamaani yennyini yajja n'atwala omufu oba yamwetika atya oba yamutwala atya kati ne tukaze ono ne batwala ku poliisi naye ne nanyini famire eyo eyaliwo kati olwo ne batukazaakazaawo ne batwala ku poliisi ne batusiba basooka ne batusiba mu twamala endoozi essaawa nga 2 okumalayo ku ssaawa nga 2 awo weratuuka kaseera netugaba naye tukoze tutya kati nze mukwemulugunya muli mukomera muganda wa kyamaani ono twali tuli naye nenjogera y'akantu akatiisa neŋŋamba naye mwe nga tukyali wano bagenda tusibira obwereere ate bagenda tuteekako emisango bagenda tuteeka mu mawulire nti twabbye omufu oba omufu twamulidde nedda tukole nga kiri kye twakola kati bwe nayogera ekyo ekigambo ono yali muganda wa kyamaani neyebuuza nti tugenda kukola ki oze nibagaa nedda temukkiriza kufiirwa ate fena tetukkiriza kufiirwa kyetugenda okukola kiri kintu eki tukole nga kiri kye twakola omufu we tugenda muzuula olaba oli mufu teyatulema ate kati ono yagenda otulema atya nowaba musezi nga yamulidde agenda mukaabira mu lubuto kati awo ono n'atyamu nagaba naye mbabuulire ekituufu kiri nti ku kyalo okwo waffe okwo mulimu abasezi oba omusezi yaze ekiro n'akwata oyo mufu ne tumugamba ffe tetufuddeeyo kasamwe abatuuze b'oku kitundu ffe kye tugenda okukola tugenda kukola kintu eki oyo mufu agenda kukaabira omuntu mu lubuto kati ate awo ne tutandika omulaga ebifaanani jjukira ffe batusibye tetulina musango nti obaki amasimu tugalina twali tulina amasimu kapoliisi kaali katono okoku kitundu katono nnyo ne tutandika omulaga ebifaanani tumulaga nti wano wetwaziikula biki betuziise biki tumulaga ebifaanani byaffe
ne bamanya kati oli n'amanya nti ntuli bakugu n'atugamba muyita afande itugamba ate tumuyitire ki koye n'agamba muyita afande tumugamba kati gwe mweyitire kati afande yali taliwo ng'afulumyemu tumugamba ffe tubuulira amazima oba olina musezi yenna gw'omanyi ffe tulumbe ekyalo ne poliisi tugende tumunoonye koye n'agamba muganda wange oyo alina omufu ntugamba muganda wo ki nti muganda wange abeera wali akatundu kali awo ke mwayisako wali ne wali yamwina yamututte bafamire bamugambye amutwale tugamba nti kale ngula amututte mukoyesa ki anti olwo tetumubuuzizza nti bafamire bamugambye nti namutwale kati olwo tetumanya agenda mukozesa ki kumbe yagenda omutwala baali bayinamu ensonga nti ennyumba gye baali ettaka lye baali bagenda omuziikako ennyumba eyo yennyini ono eyafa eyali nannyini waayo ate ng'alina abaana be ng'alina omwana we omu ali bweru kati ng'ono ye kye yali ayagala genda mukolako ebikolo amuteekemu eddagala bamuziike nalyo addemu amukomyewo kati wano wetwakwatira poliisi ne tulumba ne tusanga omufu ng'amulina mu nnyumba ng'amuzinzeeko yali alinamu naye lusawosawo kuba kwaliko obuleku kwaliko bugundi nga tetubitegeera na bitegeera kale ne tukwata omufu ne tumufuna bananga awo ne banteeka ne mu mawulire nti nabbi omufu w'abendi ate ndi awo nti nasesemeza omufu w'abendi namusesemeza simanya biki ne banteeka mu mawulire ningamba kyama ne tumuggyako omufu ne tumuleeta bulungi ate olowooza twamuziika n'omuziika twagamba omufu wamwe wuuyo mumaze n'otusiba ne tukwata omufu wawe ne tumubawa ne bamweziikira ffe ne tukwata ekkubo lyaffe ne tuvaayo ate jjukira ebiseera bya covid ebyo bapoliisi nabo ne batufuukira ekizibu ne batusaba binne bino neŋŋamba owaayi oyo mufu ne muvaako olwo ebbaluwa zino ezikukkiriza okuziikula abafu n'okutambuza gino emirimu wali ozifunye ebbaluwa zino si ntino ofuna ebbaluwa emu ebbaluwa zino ozifuna buli wooba ogenda okuziikula omufu bwe nzigyewo nompa omulimu gw'okuziikula omufu olina okufuna ebbaluwa ya kooti bwe ngenda wooli nti njagala genda muziikulira omufu naye alina okufuna ebbaluwa ya kooti kwegamba tobeera na bbaluwa emu nze ewaka ewange nakakuŋŋanya ebbaluwa bwe ziti buli wengenda oziikula nyina okubaako n'ebbaluwa buli wengenda oziikula nyina okubaako n'ebbaluwa ate nyina okutegeeza zizo n'obeera nazo mbeera ne fotokopi nekyama naabeerako neyiye ne kooti naye neebeerako neyiye so bwe zityo bwe ntambuza emirimu gyange bwe gityo kati ono gwe nakwata ye yali eri kanoni omusezi twali tugenza okukola ebijja waliwo omwana ono bamukuba amasasi mu biseera ebya Bobi Wine bya campaign omwana yali muto ng'akyasoma yali ne maama we oba maama we yali atwala emmere oba yali akola ki bamukubira amasasi awo wennyini ku kijja nali ngenza okukola ekijja naye ne batugamba nti wano baali bakaziikawo omuntu ndooza nga wakayitawo ndooza ennaku nga 5-6 ne batugamba wano waliwo omuntu akaabira ku kijja buli lunaku era mugenda muwulira oba muntu oba mbwa oba ki tetumanyi ne tugamba ate ffe tulina kye tutya kati ne twetooloolamu museeta ne tukola ki ne tukoma saawa zaalinga 2 kuba twali tulina okutandika enkeera okukola awo wennyini saawa zaalinga 8-7 bagenda okuwulira ng'ekintu kikaaba ku bijja kwennyini ate we twali tutunuliza emmotoka bwe tuti nga we tugitunulizza kwaliko olusuku lw'amatooke ng'osobola n'okulengera ddala ku bijja twagenda okuwulira ekintu nga kikaaba nga tukuba amataala bwe twakuba amataala twagenda okulaba ng'ekintu tetukiraba bwe twazikiza amataala nga kiddamu kikaaba oteekako amataala tekikaaba oba kyali kyekweka emabega w'olusuku nga tetumanyi nga tuwulira nga kikaabanga mbwa kikaabanga kapa tetubifaako kati gwe mulundi gwange gwasookera ddala okulaba ku omusezi omutuufu ogamba ndi n'omusanze nga yeeyambudde kano kavidi akatambula nga wegoba n'omusezi ne tugamba kaakati ono neŋŋamba abaana mumanye ekiriwo mufune ekicupa kyange ekyeddagala ekyo ne tukifuna kyatambula nakyo nze emmotoka tikiggwamu mbeera nakyo buli wengenda okola nze mbeera nebyange olaba naziikula omufu nesapuli ye nesigala kungulu njiina omwo sobola gisuula era ebeeramu mbeera naye sigiyingiza mu nyumba sikola ki ebeera omwo mu mmotoka wano wansi temuli mufu temuli mufu badde nakamala okukola jjo yesterday gye nabadde so kakati mbadde mpuumuddemu jasi wonkubidde awo simu kakati bwe twalaba awo nti tukuba amataala tetulina kye tulaba bweddamu n'ozikiza ne mwebakamu dakiika nga 10 ogenda kulya nga kikaaba kati abaana nimbaga mumanye ekiriwo mufune eddagala
ne tufuna eddagala ne tukuba mu ttooki twagenda okulanga tetukiraba. Jjukira ku bijja by'abantu ebiseera ebisinga si biseera ebisinga bonna abasinga wabeerawo omulamula lwe luwaanyi era lubeerawo. Kati ekyo nakyo ojja kyebuuza nnyo lwaki bakissaawo, tomanyi lwaki bakiteekawo. Lwaki obulombolombo bw'abafu bwe ntandika obukunyonyola muganda wange tuyinza osusulawo, tukyali ku ky'omusezi. Kaakati ne tukwata ettooki ne tugenda, twatuukayo nga kintu nga tekikaaba. Ne ŋŋamba kati mumanyi ekiriwo, mukwate eddagala eryo muliiwe mu amazzi mulyetooloze ku bino ebijja byonna, buli kijja kye mulaba wano mukiweeko, mugende nga mumansirako. Bw'akomawo leero luno tagenda vaawo, era bwe yamala okukomawo teyavaawo, nga yeetooloolera okwo ne tukuba amataala. Ng'olwakomyeyo nga tuwulya ekikaaba ne tukuba amataala. Twagenda okuba amataala, twagenda okulaba ng'ekintu nga kyetooloola ku mulamula kwennyini ku lwanyi okwo nga kyetooloola, nga yeetooloola naye nga tayogera, ng'owulya ng'awuuna buwuunyi. Tukulaba oggyemu essaati omusezi yeetooloola ebijja. Anti kakati okuggyamu awo essaati obudde bw'ekiro, najjamu essaati olwo nga tuli mu motoka ebbugu mulingi. Olwo bootudde nabo wagenda okukula nabo tebatidde. Nabagamba ekijja kijje buli omu yeesibe ebbiri yeyiweeko lino eddagala. Manya kintu eki baatugambye, baasoose otulamula, baasoose otugamba temugeza ne mutya kye muwulira ekikaaba eyo. Kyonna kyonna ekikaabira mumanye nti waliyo omusezi oba waliyo ki. Naye mba mwebase, jjukira ffe twebaka mu motoka, ffe bwe tugenda okukolera omuntu tetwebaka mu nnyumba. Kati ne tukuba amataala. Kati ate mu kufuluma wantu twafulumamu bantu baali basatu, ate twalimu bangi abalala ne batya ne bagamba ffe tetugenda yeeyo ne batya. Kati bano abasatu nga bagenda, oyo ye yali tanaba kujja, omu yafa. Kwabo omu yafa. Kati oyo yali ayambadde ekijaketi nga njiirako eddagala, oyo yafa. Ate afa ki? Bino byenkugamba, abantu bonna byenkoze nabo bagenze nga banfaako. Nate tebinayitawo bbanga ddene. Tebinayitawo bbanga ddene, gwolooza omuntu okufa kitwala n'olunaku, ne kati osobola okufa. Ng'afudde yafa mwezi gwa Desemba ng'agwako. Kurisimansi abiseera ebyawo. Kuva buveeri n'afa. Yakubibwa omuti just nga bw'ogamba nti n'omuti gumenyese ne gukuba omuntu, nga bw'ogamba nti n'otomedde akakonge bwe kati n'ogwa wansi, oluvaawo no ne bakutwala mu nnyumba n'ofa. Naye nga waaliwo ensonga lwaki afudde. Kuba waliwo we twagenda okuziika eyo, kavidiyo ako saakateekayo, yali muntu just ali fresh. Ne batuyita just kuzimba ntaana, ne tuzimba nga tulina ogizimba kuva eri wansi okutuuka waggulu ku siraabu, ate tuddemu tugimuse tugimaleyo. Awo ensonga we yaviira, nze mbitegeera, mba mbitegeera era nenkimanya nendaba ekituukirize ekituuseewo, nenkimanya nenkireka nga bwe kiri. N'abazadde baabwe bennyini baba bakimanyi. Nze nsooka bagamba kuba nze sisobola kukozesa omwana w'omuntu nga tolina nanga muntu nga soose genda mu kyalo kyewammwe nga soose nakumanya bazadde bo nga soose bannyonnyola omulimu kuba omanyi kufa na kuwona. Nsooka kimugamba kubanga ye gwayagala, bw'alifa tonnenya nti omwana munaye abadde ku kyalo mutwale, nange mbadde mukooye. Okiraba abazadde babeera n'ekyo bwe kityo. So kakati bwe twafuluma abasatu, oli nga njiirako eddagala, nze misoni yange yali yakumukwata. Naye natuuka kaseera ne mukwatako bwe nti n'annema, yadduka. Twamukwatako n'agaana, n'addukira ddala eyo mbikata bya lumonde, teyadda. Era kuva ku olwo teyadda ku kijja ekyenka. Era twagenda okudda twasangawo omusaayi ku kijja. Era n'ogwo omusaayi gwe nnyini. Nga temubuuza kuba ku kyalo omusaayi kiki? Ne kiraya ndi yennyini yatuwa omulimu yatya. Twasangawo omusaayi, tetumanyi oba yali yeekoonye oba omusaayi ogwo yaguleeta ng'ayina gy'agujje. Tetwamanya ffe, twasangawo omusaayi ku kijja waggulu we yali yeetooloolera. Nga abasezi bano bali abafu? Abasezi tewaliyo omusezi ali omufu. Bakozesa ki? Abantu abali abafu bali abalamu. Teriyo omuntu ali omufu. Bali omuntu mulamu. Nange nakyebuuzanga ngamba omuntu afudde bamukubye eddagala kiki, omuntu amulya atya? Eddagala lyasobola okukola ki, naye ku bbanga lyemaze nga nziikula abafu sisangangako omufu nga taliyo. Oyinza okuba gwalina omukisa nti ababo tebabaziiko.
tebakola ki oyinza okuba gwayo n'omukisa nti abo babasezi tebabaziikula kubali abange kati ate baba bange olaba nziikula n'abaziikibwa mwaka gwa 1900 n'obasangayo olwosangamu ki osangayo amagumba osangayo olusi oyinza osanga nga olusi omusanga oli ennyama nga kwegala bamukuba eddagala lingi nga yena akoze agenda agwerera jjukira eri wansi omuntu bw'aba avunda tavunda nga bw'ogamba nti n'ekintu kivunze agenda afuuka ttaka ettaka liri libaamu olunnyo bw'olikwata bw'oti libanga fertilizer kati ennyama eri egenda egwerera osanga amagumba gonna ye nyini omusangayo bano abantu abatulimba nti niwasangayo abantu simaya oyo baba bamulya dda omufu bagenda muziikulagana amawulire gola nti basanze wali ebijja bya guuni nga baziikuddeyo omufu baba balina kye bagenda omukozesa tewaliwo omuntu gwe bagenda okulya nti nga mufu nze kyemanyi omuntu gwe balya abantu abalamu wanze nali mbaddeko ku kyalo ewaffe ng'amanyi omuntu ali abantu ng'ogenda yeewuwe ku kyalo oba nti ogenda kweggama nkuba ng'ogenda tuula ku mukeeka nga gatuula wano ng'ogwayo ku mafumu wansi eyo si firimu si firimu nze bino byenkugamba era gye biri bino ebintu obiraba gwe gendako eyo gye bali abantu bajja kugamba oyo n'obwosalawo busaza emisana bakulya otuula butuuzi ku mukeeka ogenda kugwayo wansi nga waliyo amafumu naye bano abafu be bagamba nti n'omufu bamuziise nti omusezi yamugye n'amulya nze ku bbanga lyemaze nga nziikula abafu kisangangako omufu nga taliiyo ekyo enyinza okugamba ekyo tebakulimbanga byebino ebintu byenagaana okukkiriza mu bulamu bwange ate nga byenkola sikkiriza ndi n'omuntu bw'afa agenda mu ggulu ate sikkiriza omuntu bw'afa ndi nazuukira n'addamu n'ayogera sikkiriza ndi n'omuntu bw'afa nti omufa bamulya tebakulimbanga ne bana ababalimba nti nusimanyi nti nze nafa ninzuukira ani akulimba naye nga tetwala pastor Aida yafa 2006 muganda wange kankubulye kino ensonga eno nkulu ate njagala abantu bakitegeere ate n'omuntu omukulu naawe kennyini ku myaka gy'oyinza okuba nga tokimanyi naye ng'osobola okuba nga wakiwulirako omuntu yenna bw'afa n'azuukira oyo alabika jasi yakubwa puleesa n'azirika omuntu yenna bw'afa n'azuukira muganda wange taddamu kwogera olusi abebera ekigambo kye tikifuluma omuntu bw'afa wali abazuukira namulabako omu ng'afudde ne bakakasa nti afudde asirise n'azuukira bwe yazuukira yazuukirira mu mokyale nga bamuterese ne mu furiji kyenkugamba yazuukira bamusanga munda ng'azirise ng'atudde mu bafu banne ng'ali mu furiji akyaliyo mulamu yafa omuntu yenna bw'afa n'azuukira tawangaala bbanga ddene taddamu kwogera ate bw'aba nga ayogedde ekigambo kye tekifuluma akozesa sayini naye teriyo omuntu afa ate n'akugamba nti nno yalabye mu ggulu najja n'abinyumya ku nsi n'anyumya ebyama biri mu ggulu najja n'abinyumya ku nsi ekyo tebabalimbanga tekibangayo nze ndudde nga nkola mu bafu kati saawa zino ngenda kuweza myaka 11 nga nkola mu bafu bino ebintu byenkunyumiza nali mbaddeko ne experience yabyo kubanga buli kimu kyonna bw'okirwamu obeera ne experience yakyo nekino nakyo kankikubuuze nga tetunaba kusibulako obudde nawe obuntwala speed oli mulogo abantu abasinga bagamba ebintu byokola bya kirogo siri mulogo nze kenyini neeroga otya nze kenyini neeroga siri mulogo omuntu gamba nti n'oli mulogo nti ologa abantu nti gundi ologa kampani z'abagundi ologa gundi sirina obwo budde nze kenyini nkeera ku makya ningamba waayi kaneenaazeeko ebisiraani bye najja eyo gye nabadde kanaabe ku ddagala lya mikisa kanaabe ku kyogo kino neetereeze bwe ntyo bwe mbeera ngenda kwata ku mufu wa gundi ngenda kusala obwongo bw'abantu biki ngenda kola ebintu bwe bityo kati ate ebyo byonna bw'obiyingizaamu olina okuba nga okola ki weegaadinga ng'omuntu kati gwe ng'omuntu tolina mufu yonna yali akutuukiriddeko physically oba omwoyo gwe ne gubako kye gukola kyegunkola kyegunkoze ng'okutuusako obuvune bungi lwaki mba nkugamba bungi nti ngudde ku accident motoka zange ziggwawo buli gyengula yeggwawo lwaki
nti emmotoka zino kati kankubulire kino muganda wange abantu bano abavuga amamotoka gano getugula agakozeeko gaba galina ebisiraani okitegeera gaba galina bintu bigakola gwogenda bugenzi n'ogula emmotoka ekozeeko okitegeera kati emmotoka eyo bwobanga tosoose gisalira oba bwobanga tosoose gikolako emikolo nayo yennyini esobola okukolako emikolo esobola okutta esobola okukolako ekikyamu ate n'abafu bennyini b'otambulizaamu mwezi emmotoka oba ebintu byonna byonna ebisigalira by'abafu byonna byonna by'okozesa by'ojje wano by'ozza wano by'ojje wano by'ozza wano kye kimu kiringa ogamba nti bw'obeera nga towasiza omukazi nti buli lunaku olina okusomba omukazi olina okuleeta omukazi buli lunaku mu kitanda ekyo buli kimu ky'olina kiggwawo kuba buli mukazi abeera n'ekisambi kye abeera n'emikisa gye n'abalala babeera n'ebisiraani byabwe kati beeba n'abafu bembeeramu mulimu oli aba ayagala kunzijjawo naye ng'ate nange kennyini mba nsobola okukola ki kwegaadinga engeri gye nsobola okwegaadingamu nze nalabako omufu oyo yennyini nyine yeyandoosa ne kati akyaliyo ate gyali eyo mu ddwaliro yakamala emyaka kati sofa saazi nayinza okuba yakamala emyaka 27 oba ddwaliro gyali ddwaliro ki bamukweka gyali emulago nga buzibu ki mutabani we yagamba wali batafudde maama we tebamuziikanga gyali mutabani wali bweru naye asasula sente za furiji yayagala olunaku lwe baliziikiramu maama we naye lwe balimuziikiramu bwe nagenda omulabako we namulootera ekiro naloota jasi ng'alonda ebijanjaalo nga nsitudde ng'alonda ebijanjaalo naye nga ndaba feesi yeeri gye nalabye mbuli mu furiji nga talina kyagamba ng'alonda ebijanjaalo nga musanyufu ate ng'aseka nange naye nga tafulumya bigambo nange sifulumya bigambo naye ng'aseka naddamu nansitula nandera nga jasi alonda bijanjaalo ng'alonda bulonzi naddamu nandera naye nga gyali emyaka kati 27 oba agenda kuweza n'3 oyo we naloota niŋŋamba nti n'abafu bano si gamba nti buli mufu wa muzannyo era tebakulimbanga nti n'abafu bafa ne bagenda mu ggulu. Mukulu Lawrence pannaye emboozi eno mpanvu nnene nga wokiwulira naye kati nze omukulu olunaku olwaleero wano ndowooza wangenda okubanga muteera tujja kuba tukumona ekitundu kyaffe ekyokubiri naye nga nyongera okuba nga nkutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 26 tugenda kubeera mu kivulu kya KBS Kavumba Vulubana nga tugenda kuba tuvulubana amasanyu omuli okuwangula ebirabo eby'enjawulo mugenda kubeera mu zi TV flat screens tugenda kubeera n'ebintu bingi nnyo kaakati nategezeddwako nti wagenda kubeerawo okuwangula ettaka wagenda okubeerawo okuwangula bodaboda wagenda kubaayo okuwangula ebitaano okuva mu Dr. KG Beddings wamu n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo naye ng'olunaku olwaliro omukulu bamuyita Rainy Fashions yankozeeko nasobola okubeera nga anteekako amadizi ge amalungi obulungi ennyo nensobola okubeera nga nyirira okutuuka wano era nga Rainy yeewaddeyo okuba nga anyiriza ffenna aba KBS fenna era nga omukulu wamala obasibula Lawrence ajja kupeereza ku simu yange wali mbalema nga amusomera ennamba ye omukulu Kalipilo obubaka obusomera abalabe ba KBS era obubaka obusiibula obubaka busembayo ate obubaka obusiibula abatulaba ku KBS obubaka nyina bungi obufunze obubaka bwensobola okuweereza abavubuka oba obubaka bwempeereza abavubuka bawo obubaka obusembayo n'abalabi bennyini kati abavubuka obubaka bwensobola okubaweereza nkomye okwagala ebyamangu ate abavubuka temunyooma mirimu emirimu gino gye tukola abantu batukyaye nnyo abakazi tebatwagala naye ng'ate kwe tufunidde ebirungi so kaakati twagala buli kalimu konna koba otaddeko ekirowoozo oba koba otaddeko essira kalemereko nnyo era kajja kuwanguza kakutuuse w'oyagala kyenyinza okugamba batuuze ate nyongera n'okugamba abakadde bange mwenna abakadde abatukuza abamaama n'abataata namwe kambaweeyo obubaka buno abaana mubakuze mu mpisa egamba nti no bw'abanga asazeewo ogamba nti no alina kintu kyayagala okukola ng'olaba nti no agenda kufunamu ssente muleke akikole bw'abanga kasa tabbye tasse muntu takoze eki omwana muleke kubanga ye future ye Mukama Katonda gye yamutegekera kyekyo. Kale Lawrence ze kambere nga nsibula bano abantu naye nga nabagambye nti omukulu anyambaza bamuyita Rainy Fashions asangibwa Okam Shopping Grounds ng'ogenda kuba omukubira ku namba y'essimu eri 0703 983876 ogenda kuba omukubira ku namba y'essimu eno 07 03
98 38 76 0703 98 38 76 nyisomemu mpola mpola ensonga nti nange sawa zino nakoyekoyemuko naye nga tugenda kuba twegwako the next day bamwita Ronnie Fashions ate nga olunaku olwejjo nabaddawo ku dance force omukulu Bruno begase n'oluli ne basobola okunkolako emikolo nga buli andaba agamba yi omukulu atatukoza ati avudde bwa mbadde n'omukulu bamwita Lawrence ku kamera nga tubadde n'omukulu Kalipilo kati story nabagenda okuba nga mugiraba mbadde nsaba tugenda kuba tufuna party to omukulu ojja kuba tumweyongeza kankutera bano olunaku olwaleero bampita amanya bampita Shavix okuva ku KBS TV General bye bye.